waliwo comrade yazze n'ambuuza ekibuuzo nti ensi nga etawuse kiki ekigenda mu maaso ddala ddala okitegeera kiki ekigenda mu maaso tuyingira World War 3 so gambye teekako notification osubscribing then osharingire n'abalala tusobole okumanya kiki ekigenda mu maaso nakugamba wano ffe tugenda kukola ekintu kye bayita geopolitics tugenda kubanga tula global politics nga watambula ate mba nabagamba nti ebintu bino nga bwe mbasomesa era bwe mugenda okubiraba nkiddamu nga bwe mbibasomesa era bwe mugenda okubiraba tuli ba students ba geopolitics si ba domestic policy kitono nnyo kubanga ekikola domestic policy ye geopolitics kasootegera geopolitics teri domestic policy esobola kukulemesa so ekintu ekigenda mu maaso si World War 3 nedda ssebo si we kiri so nkugambye teekako notification subscribing oteekeko notification button lwembeera ntaddeyo video ogifune kwata mo sharingire ne banno eno information baleme kugimisinga kuba ffena we tunayiga tujja kumanya engeri gye tulina okufugibwamu gye tuteekeddwa okufugibwamu ddala okutufugira mu kizikiza ng'ente nga bano bwe badde batukola nga bakwata obwongo bwaffe okulema okulaba politics w'ensi watambula ekintu ekigenda mu maaso si World War 3 nkuddidemu ekintu ekigenda mu maaso bakiyita New World Order kiddamu bakiyita New World Order tubadde tufugibwa mu World Order enkadde era ngenda kubanga mbasomesa World Order zino mugenda zitegeera naye nkugambye nga we mbikusomesa wogenda okubira bwogenda kubirako in your lifetime kuba bibiri mu kugenda maaso ensi eri mu kweshapinga it is reshaping again New World Order eno nakugamba World Order zino zaakolebwa abasajja bali bataano oluvannyuma lw'okugwa kwa Germany eno yali yagala colonizinga kumpi Europe yonna nga bayitira musajja gwe bayita Adolf Hitler abantu bano baakwatagana ne bagamba katulwanyise Adolf Hitler after the second world war baakuba Adolf Hitler ne bawuzaamu Germany into East Germany ne West Germany okigera wabula be baatuula balabe engeri ensi gyegenda okufugibwamu abamu bakkiriziga ne bagamba kabeere kalulu abalala bagamba nedda survival for the fittest asinga amaanyi yabaatwala yabacolonizing eki yaba afuga okigera bano ba capitalist oba ba democrats so bagamba tekijja kukola twetaaga abantu tubawe mandate kubanga omuntu ngayakedde ku macha ne yeekyawa kuba bali balabe ku revolutions nyingi ezibadde peaceful nga abantu bakeera ku macha ne beekyawa ne basula government ezaabwe kati bo ne bagamba tetusobola ku riskinga kutwala yugundi katuddiza abantu amaanyi nti abantu bano banaabeeranga beetamiddwe bajja gendanga mu kalulu bakole ki bakube akalulu ako deni basobole okusula government wabula ba communist bo bagamba nedda mondu gani rule survival for the fittest so bakuliyetinga ekintu era basayininga endagaano zibagamba tontambala nange sikutambalanga okitegeera abantu bano beerwana era mu bibuuzo ebyambuuziddwa yaŋŋambye abantu bano bwe babeeranga kituufu bwe bakola World Order era bwe batula ku UN abataano bano okuli Bungereza okuli France okuli America okuli Russia okuli ne China lwaki ate abantu bano batulaga nti bakola ki nti balwana okitegeera ekintu kino bana abantu ekituufu beekubamu lwaki nti ne munabeera mu family musobola okulwanira ebyobusika naye abantu bano balina endagaano ze baasayininga tontambalanga nange siri kutambaala ensonga lwaki mugamba nti tebasobola kubeera World War olw'ensonga nti okufuna World War abantu bano omu alina okulumba munne okitegeera omu alina okulumba munne naye batula ku UN ne bakola ki ne bateesa ngenda kukuleetera ebifaananyi eby'enjawulo ebiraga nti abantu bano bateesa bo batuula ne bateesa naye ffe babeera batutaddemu olutalo olwa poliisi kubanga gye baga lwaki balwanira ekintu kye bayita supremacy kubanga kubano asinga ku UN asinga amaanyi yabeera nesse kubana abataano bano so entalo zino baziteekamu ffe naye bo always togenda balaba nga beekuba bajja mu nsi ne bakuliyetinga olutalo bamala okuliyetinga olutalo ne bafuna sides omu nadda ku sides eno omulala nadda ku sides eno ne mwekuba mwe mumala okwetta saidi ewangudde ngono yafandinga okitegeera bo bwe bakikola ne bombo bagambe mu beerumbe ekyo tebakisobola togenda kirabako bino naye buli lutalo lubalukawo nga bagamba eno World War 3 eno egenda kubeera World War 3 bakulimba bano tebasobola kwerumba tebasobola era bo buli bwe beeteekako akazito ne beeteekako akazito nga beesisinkana nga baga mukulu onyiga nnyo mukulu munange sooka okukakkanyeemu ndiye okukakkanyamu ogenda kukola bwoti ne bwoti kubanga amatwala ago g'olimu ngeetaagako kopi koboke ati obote ogeetaagako kopi tusayininga endagaano zino ng'ofunamu nga nange enfuna bwe batyo batugabana this is still called partition for and scramble for Africa bwekityo bwe kibeera okitegeera bwekityo bwe kiri not only Africa even the globe kubanga bo bali bataano okitegeera ekintu kiri wabula mu Africa tukyali mu partition for and scramble wabula baakikyusaamu kati baleeta buli omu akuyetinga side ye nejja nekola ki neyeekuba omu ng'ali ku communist side omulala ng'ali ku capitalist side kati side ewangula
yekola ki yebitwala police eyo kyekigenda mu maaso naye banene obubo bajje beekube tekisoboka ekyo tebakikulimba bo nkugambye bakola UN batuulako bali bataano kuliko Russia kuliko China olwo ekiikirya ba communist kuliko France kuliko Bungereza kuliko America ekiikirya ba capitalist nkugambye bano tebasobola kulwana mbufu ne world war tebasobola ebibira byakutiisa mu tujja kukuba naye nga in actual sense bo olutalo balukuliyetinga mu ffe twekuba ensonga lwaki nabagamba twetaaga ba president abali ba nationalistic oba nationalists not patriots bano patriotism taliyo tulina ekintu ekigenda okushaping ensi yaffe bakita nationalism kubanga bano ba nationalists baagala nnyo ensi yaabwe nti wadde bajja eno ne beenyigiza bye babba mu Africa n'amawanga amalala byonna babitwala okukulaakulanya nsi zammwe njagala olabe China etubba mu Uganda ng'oyitwala neekola amatala ate neetuddiza product sente ezijja nezizaayo ewaayo kulaakulanya China Russia bwete weekola America bwete weekola ne Bungereza bwete weekola wabula abantu bano sometimes bakuwa ebikompola n'ogenda n'obikuba oli okitegeera kubanga bano ba communist bo bennyini be balumba ate ba communist ebiseera ebisinga communist states zino bwe babaagala change ate bwe tebasindika muntu mbwajje bakuliyetingeyo omuntu then bamala okuliyetinga omuntu mwekube n'oyo omuntu then gotwala obuyinza nedda bo bajja ne bakwekubira kubanga yo poliisi yabwe teriiko byakalulu ate bateesa aba communist tebateesa survival kwekuba yensonga lwaki aba communist abasinga ba dictator yani ba dictator ba Africa obalaba nti kati essaawa eno beekulupuleza nnyo ku saidiani ya Russia naye obuwiki tebasobola kugendayo okugenda balina sooka ne bakuwa Abangereza bano n'Abamerika n'Abafalansa kati gwe kasita omala okubakuba bulungi nnyo n'obatereza then ng'okwata ensi ng'ogiteeka wano mu Uganda ekigenda mu maaso tugambe nayo bagiyita world order new world order kati Museveni alina okuba Abamerika akube Abangereza akube n'Abafalansa wamala obbakuba then akole ki agende mu kabinja kannaamu ako ne G77 kyakola ki yayingiramu wabula in world order kugambe tukyali ku history yayo era tujja kuba tugitegeera mu videos ez'enjawulo nja kuba njikunnyonnyola leero oyinza obutabitegeera ne gwe tegeerako ky'oba otegedde gye tunaagenda maaso nga nkulaga shaping egenda maaso mu nsi ojja kubanga okola ki ng'otegeera ebintu bino otegere baani baliyo trouble causer era ffe okubalwanyisa tulina kukola tutya okubalwanyisa okitegeera so kugambye abantu bano bo babeera bakikola bo tebasobola kulwana nabo baba creatinga mu lutalo mwe nnyini especially ba capitalist eno enkola ebeera y'aba capitalist wajja mu nsi nalaba omuntu nga afuuse nakyemalira ayagala kugenda mu communist policy kati bo bamucreatinga alternating opponent kati omala omucreatinga alternating opponent bakakasa nti bannansi babeera bakyayo omuntu oyo okitegeera era opponent ono bamuzima nga bayita mu bantu for example the new kid on the block mu capitalist policy bamuyita his excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert yagenda okukiikirya capitalist policy ku semazinga wa Africa era bannayuganda nabagambye between biggest opportunity okubeera one of the richest countries mu Africa not only Africa even ku global scene senga tunafuna omukulembeze agenda otuukiriza agendas z'abali nga ne interests zaffe ziri served than okufuna bano ba selfish dictators oba abeerowoozaako bokka ng'ebyobugagga byaffe bigasa bo ate nga abazungu batwala ebyaffe tugenda kufuna omukisa ogulwaki ngambye the new kid on the block agenda okukulira capitalist policy gye bayita democracy agenda kuva mu Uganda then ba communist balina nabo gwe bazimba mu Africa no bamuyita Ibrahim Traore aba communist bano gwe bali mu kuzimba nakugambye oyinza okutabitegeera mwene video esooka naye gyona agenda maaso ng'owuliza video zino n'okuziraba ebintu bino amaaso gagenda kweggulubira bikuba ebintu weebiri bigenda mu maaso okitegera naye ebyo fiya yamwe gye mulina nti simanyi tugenda mu World War 3 ebyo temwerimba teriyo World War 3 it is a new world order kati eri bwe baali bagizimba world order yasooka superior power yaliwo by then bali bagiyita Bungereza yali superior power by then mu old world order gye tuli okuvaamu okureshapinga okudda mu new world order era mu world order eyo Bungereza alina territories nyingi nnyo wano mu Africa alina 32 tezikwatibwangako then najja n'eri mu Europe alina ensi z'ategeerera ne mu America alina ensi z'ategeerera Canada balayira mu linnya lya Queen oba King wa Bungereza Australia Bungereza yesalawo ani afuga kati nojja ne zino Commonwealth state zaayo yesalawo ani president okitegeera ani president afuga kati bwe bakola ekintu ekyo Bungereza eno yagendanga mu Europe eyo waggulu n'eyingirira Soviet Union negenda n'ebakuba kati we bakuba ne bajjako amatwale ne bagamba ne mukulu munnange twateesa tonyingira nange sikuyingira naga twateesa sikulumba newe nkusanga eno matwale nkukubirayo bannansi bwe bakusimye nina okukuba koboye kati onkuba kati nange kankuyetingire akabinja kati Soviet Union eno oba president de Russia bakuyetinga akabinja kannaamu
Nam era namwene yamba colonized state to decolonize from Bungerezas colonial rule then okudda mu ya communism naye nga tekayamba muno decolonizing kubanga obwere ova mu policy emu ngoda mu policy endala kati akabinja kannamu kabeera kakujja mu ya Bungereza oba capitalist oba democratic policy odde mu yani mu ya Soviet Union the non-interference policy okitegeera oba eya Russia ne China the non-interference policy mbugujja kutta abantu bote bakufaabo kasaba nga batwala ebyaki ebyobugagga byo creating akabinja ako kati Bungereza eno yagenda nga nekwata Russia nemukuba China ono teyabiriimu nnyo ne America nja kubulira China ne America babijjiramuwa nja kubanga nkikunyonyera mu video zaffe zetunadako kugambe subscribinga otekeko notification button munamala okuteekako notification button ogenda kusharingira n'abalala bajje bayige bategeere ensi eshaping etya tuleme kugenda mu new world order nga bo tebeeteekateeka nga tebagitegeera bulungi so njaga tugende mu new world order ng'ogitegeera kugambi mu old world order eyaliyo superior power eyaliyo baali bagita Bungereza nti baali batwala territories oba states kati nga Bungereza eneekwata Russia n'emukuba neekwata abajamani nebakuba nebatwalako amatwale okitegeera ya colonizing amatwale mangi era ne mu Europe wa Bungereza inabe ya colonizing mu America inabe ya colonizing je bali nga nakati bakyakiririza mu Bungereza nga nokuwa passport olina kusooka kumanya kitiibwa kya Bungereza bwe bakiyimba anthem ya Bungereza gyentegeza ngo olayirya kulinya lya Queen by then kati olayirya kulya King je ziri ensinga Canada ensinga Australia okitegeera zona zikyali wansi wa Bungereza yesalawo kati zino oleta ne buno asatu mu 2 muno bwa Commonwealth yovola bone yepanka amala biseera okigani world order no tesola muleka ku ntebe okigani Samia Suluhu temuleka ku ntebe ye bamutandiseeko naye kati abeera liikirya bali babiri abali mu kweraliikira Kagame nani ne Samia Ruto kati bajja okitegeera new world order tesobola kubalika kubanga bakozeeko attempt okwagala okuva mu buno bave mu Bungereza bagende mu Russia omu ye chairman wa kabinja kannamu ebe kujja mu Bungereza okuteeka mu Russia sengo succeedinga sengo wangula Kyagulanyi yes senga ona wangula Kyagulanyi agenda kuva mu capitalist policy omuli democracy ne human rights omuli akalulu agende mu eri batakuba kalulu tu Uganda efukenga North Korea wetulaga senga awangula Abangereza wano wetuli mu protest vote kubanga eno policy yabwe eranja kubanga nayo ngitanya osobola okugitegeera kati wali nkugambye nti Bungereza yali superior nga balwanira amatwalira Bungereza ina amaanyi mangi nyonge Russia by then olutalo lwali wakati wa Soviet Union ne Bungereza ne France yalulimu naye nga France eno eri bakaddo nga gyerwanira yegenda eri nefuna amatwale gayo negazingiza ne gabanange temunjira bisooto temunsimulizaako bisooto byamwe eno wange naye nga Russia olw'ensonga Bungereza eno teyalumba nnyo France lwaki tibali mu policy yemu kitegeeza trade babeera basobola okukola ki bakwatagana wali ng'otudde ku UN Charter oba ku UN Security Council ng'otudde wa permanent members abataano Bungereza ne France bali bassa kimu kati ekyakubyanga Soviet Union eno kuba nti policy gye yalimu si yaabwe era bagijjako amatwale mangi nnyo Soviet Union gye baasuuza era n'Amerika nejja nebeegattako after the Second World War bagijjako Alaska luli meeting gye yali ne Donald Trump Alaska yali twalira ya Soviet Union naye bagikuba ne bagigajjako ne bagizza muki ne bazizza eno mu capitalist okitegeera so entale zezajjanga zibeerawo bakuyetinga akabinja kannamu namu nga kati nange nyinda kuyita mu bantu bennyini be mu colonizing mbawa amaanyi bawe support babalwanyise ko Bungereza itewali buzibu nkikole nja kutulirayo nayo okitegeera kati ne Russia neyagala nayo okwesasuza Bungereza ng'egitwalako amatwale so olwamala baatuula ne bakola Universal Declaration of the Human Rights Charter nti bonna bataano bakkiririza mu ddembe ly'omuntu nti omuntu yagenda okwesalira poliisi egenda okukola ki egenda okubafuga kyova olaba Ibrahim Traore wajja n'akwata obuyinza yali alina okuleeta abantu beekalakaasa okugoba France mu ggwanga lyaki mu ggwanga lya Burkina Faso kyekyali ne mu Mali kyekyali ne mu Niger kati ne wano abaakalulu olina okusitula ekintu kye bayita people power movement ng'okuyeetinze ekintu ng'okuyeetinze alternating opponent agenda okuchallenging ono agenda against police zammwe that is the essence gye tulimu so mujja kuba mubitegeera mu maaso mpola we just video gimaleeyo oteekeko notification button osharinge bino mugenda kubiyiga mbagambye tugenda kuyingira New Uganda nga tuli first world citizens nga tutegeera politics nga tutunula butunuzi bwetu netuga kino kyokola tekirimu eno police sooka otereze mukulu tereera article 1 y'olina tegamba bwetyo sooka ogitereze ekola bweti okitegeera so
mu kulwanagana n'okulwanagana bakola ekintu kye bayita Universal Declaration of the Human Rights Charter ti omuntu yanaasalangawo oli obwazze naggaanira olwo abantu bakkiriza owemundu abafuge kyekyo abafuge mu Burkina Faso naye ate era bano tebapowa lwa capitalist asigala awo lwana akuliyetinga era sitiru akabinja k'emmundu yensonga lwaki nabaga nti ensi weekyuka n'emmundu tesobola kuvamu mu lutalo tesobola lwaki kino ono alina okukola revenge ate era gyalumbe Ibrahim Traore we yawambisa emmundu alinayo akabinja ka JNIM akali mu muyekera kana akabinja kano kali sponsored by France whereas Russia yeri mu kufuga okitegera ngeyita mu Ibrahim Traore kyovula bentangano zonna eza uranium wa Burkina Faso bazijja mu France ne baziwa companies za Russia kitegeeza kintu wabadde transfer yaki ya minerals kati kitegeeza nti Russia's economy egenda kula on the expense of the French kati ne France naye alina okulwa naye dize twale lino ngayita mu kabinja ka JNIM kati nojja waneno mu Mali ne Niger wali akabinja bayita ba jihadists bano France ye bateeka mu sente na America kati nabo balina okuyiribani bali eri babasuuze ente basi kyekyo bano balina okukkiriza police ya France bagidde mu tuba sayininga negano faye yakikola faye owa Senegal yakikola yasooka nagoba France wamala n'abazza ku kikumeeza bakoleki bateese so bajjanga beeyiriba bwe batyo naye kugambye bonna bakkiriza mu ddembe ly'omuntu omuntu ky'onaasalangawo kyekigenda mu maaso kati ekinakuga nti ono ne wabeera n'amagye gatya tasobola kujja n'agoba beesi ya America awo ensambi atasobola naye ate ffe tusobola okukeera ne tumugamba fuluma wano mufulumyewo beesi yammwe ne bagijjawo okitegeera nga tugoberera ki the Universal Declaration of the Human Rights Charter eno the UN Charter okitegeera the UN Charter kati bonna bagisayininga batano endagaano eyo yetabaganya kwerumba kati bo ne batuteekamu olutalo kati kyovula bamaanyi bagatuddiza eno nti gwe ogenda kulwana kati olaba Zelensky agenda mu America ne Bungereza n'asinkana Sitama naye kyekimulwanya agamba bakooye efuga bbiri ya Russia baagala kukola kimbu it is a democratic state era beesonyiwe Russia abeesonyiwe kati ali mu kulwanagana colonial master we wamala okuwangula omulaba ebyokulwanyisa bijja mu America abijja na mu Bungereza akube Russia kati kyali mu kukola kati ye wali wangula Russia oyo Zelensky nga alyoka akwata polisi ya Bungereza nga ajinja mu Russia we mukuba ejjamu bowingisa down emujjeko ne kuntebe teeko president waayo okitegeera so bano bo comedy waabwe bateba mukola naye nga aba Soviet aba communist policy bo be bakulumba naye ate ba capitalist bo bakuyetingira alternating opponent nga Kyagulanyi nga Tundu Lissu nga Owino Babu nga Ingabire owa Rwanda bo bateba kuyetinga ebintu byabwe okitegeera ekintu ekyo kati awo nkugambye power eyaliwe ey'amaanyi under the old world order yali Bungereza nti yakubanga America Russia bano ne batwalako amatwale kati nga nabo balina okulwana kuyetinga akabinja ako naye era akabinja ako kalaba kakomawo era mu bantu ne bagamba ensi esubscribinze Uganda esubscribinze mu NAM Uganda esubscribinze mu BRICS in fact BRICS ye new world order so kati soke twogere wali ku old world order kati BRICS tujja gyogerako mu new world order otegeere ejjaketya kugambye olutalo luli olwa old world order lwali wakati wa Bungereza nani ne Soviet Union okitegeerwa amatwala ago kyovula bakabinja ko bakaita ka NAM helps colonize the states to decolonizing from Bungereza naye to decolonizing kuva mu Bungereza gobeera ogoba mu Bungereza then oyingizeewo mu Russia the non-interference policy okitegeera ekintu ekyo so basically world order eyo enkadde wano China ono abiyingiriramu wane America after the second world war nga bamaze okulwana okufuna East Germany ne West Germany kwa Soviet Union yali bali balwana ku side yemu ne Bungereza okusobola okumalirizawo efuga B ya Germany okiga kwa Germany yo yali etabuse nge colonizing buli kiramu kati bali beegatta ne bakola combination ne balwana olutalo lwali lw'amaanyi nnyo lwayonoona ssente lwayonoona abwatwala abantu bangi nnyo nja kubaleetera ku lutalo olwo ndubalageko yes wena basobodde okufuna ku video nja bubalaga naye wena basifunye video nja kubaleetera links mugende musome ku olutalo olwayawulamu Germany okufuna East Germany ne West Germany olutalo lwali lutya so tujja kuba tulutegereyo mu maaso kubanga nkugambye tuli mu old world order kati gye tutandiseeko ngenda kubanga tugiyita mu bits nga tugisoma okugitegeera then wetumala tukwate ku new world order womanyi ogenda tegeera kiki ekigenda mu maaso mu ensi eri mu reshaping at is reshaping from the old world order to the new world order wabula world order zino wezisuulibwa suubirayo ebintu bwe bityo waliyo okufa okumu abantu bagenda kwetta kyovula ba Israeli enumba buli kiramu n'ekikuba waliyo okufa waliyo gavumenti okujjako bannakyemalira kati wano ffe mwe tugwa twagala tujjeko bannakyemalira Africa weegwa
wabula ate ne Soviet Union naye esinzidde okuzimba bannakyemalira abalala okuli ba Ibrahim Traore, Badumboya n'abalala beri mu kukola ng'ezimba bannakyemalira abalala abali kugaanirwa batakkiriza mu kalulu bulaba olukwata obuyinza ajjawo Electoral Commission. Ibrahim Traore osobola omulaba, osobola okulaba ku Domboya, bonna osobola obalaba bajjawo Electoral Commission balaga nti teri kalulu gaanirwa tugenda kufuga paka kuwulira bubi. Ono n'abagamba nze ngenda bafuga ebisanja bina nga buli kisanja kya myaka 5 then we bigwayo ebina era nzikirizibwa okwesimbawo. Mukitegera so oyo mu Russia bakuba akalulu, the answer is no. China bakuba akalulu, the answer is no, it is Communist Party yefuga. Then North Korea wali akalulu teri kati buli communism wegenda okuwamba manye dictatorship gye bazimbye. That is family rule yegenda okubetandisa. Wabula bimumusula ngomanya kati tugenda kufuna demokrasia ow'ekimmemmette. Kyekiri mu Uganda. Negambye center y'aba Democrats mu Africa egenda kubeera Uganda. Kubanga ki the new kid on the block alina okurepresenting aba Democrats ku Africa ye His Excellency Kyagulanyi according to the new world order. Lwaki His Excellency Kyagulanyi tugenda kubanga tumusomako naye tutegere lwaki gwe bakyuzinga apozesinga ki bano bakapitalist kye beetaaga biki byalina nga bakapitalist be beetaaga. Okitegeera so tujja kubanga tumusomako nga tusemberedde ekintu kye bayita new world order. Subscribing otekeko notification button nomala osharinge oyita abantu bangi kubanga abantu bangi beeralikidde bagamba enseera bikegenda mu third world war, ba Russia ne China egenda kwekuba, Bungereza bagenda kwekuba, tebali yekuba, tebali lwana, ekyo tebakikulimba kubanga ki bayina endagaano gye batulako ku UN. Era ensonga lwaki bo we beekuba ennyo nga bayita mu meetings, closed door meeting nga bateesa, naye gwe bajja kukuba paka kuwulira bubi, bajja kuba Zelensky, Russia ajja mukuba paka Bungereza walimu ebyokulwanyisa. Gwe weebuuze lwaki Bungereza tekwata nuclear bomb n'egiwa Ukraine ne muga agenda okuba Russia nuclear, lwaki tegimuwa wabula emwa bino ebyokulwanyisa ne mugamba agenda okuba amafuta gakube, genda okwata egundi zaabwe gye bakolera missile bikube bebizimbe bwoti kwavuwaza economy kumukakkanya. Kati watuuka we bamukakkanya wali eri we batuula abataano ono abatakyalina nnyo maanyi obeera bamunafuyiza. Naye nkugambye tujja kuba tutegera formation ya BRICS eno lwaki bagireesewo nga wali mu old world order kye tugenda okufokasingako nnyo ke kabinja kannaamu kano kakuliyetingi wakati ankugambye abarasha bakakuliyetinga okusobola okumalawo amaanyi ga Bungereza. Wabula ne Bungereza nayo yakuba Soviet Union n'egijjako amatwala agasinga. So tujja kuba tubimanya mu video zaffe ezinaddakaawo nga tusoma ku new world order ne tumalewo tunaamaliza world order empya tugenda kuba enkadde tugenda kuba nga tuyingira new world order erimu formation ya BRICS n'olutalo lwe bayita de-dollarization for God and my country Uganda.